Oluvannyuma lw'ekirwadde kya Ssenyiga w'ebinyonyi okubalukawo, ab'obuyinza mu disitulikiti y'e Masaka bawera okutambuza ebinyonyi mu ggombola y'e Bukakata. Bano era balangirira ng'ebinyonyi byonna mu kitundu kino bwe bigenda okuttibwa. Olwaliro abasawo b'ebisolo abasindikiddwa gavumenti e Bukakata bakedde kutuukiriza kiragiro kino. Kino bakikola okusobola okutangira ekirwadde kino okusaasaana naddala eri abantu. Wabula bano balabika ng'omulimu bakyalina munene ddala olw'ensonga nti ku bizinga eno abantu bakyali embaata n'enkoko yadde nga balagirwa okulekeraawo okubirya yadde okubitambuza. Abantu abamu badde batereza mwira nga bw'alaba era mbadde bw'eti agikwata ng'agisala nga bagirya nga situmanyi nti kiyinza okuba kirimu obuzibu ate kino tuggiramu ffe abantu. Omulu basala ennyama n'ekola kkala eya bbulu. Amyuka kuli abasawo b'ebisolo mu disitulikiti y'e Masaka Dr. Mukasa Kirumira agamba bakweyongera okutta ebisolo kubanga tewannafunika ddagala ligema. Of all sick and dead birds must be destroyed either by burning or very deep burial. And you know, like I'm saying, there's no treatment in animals. In humans, there's an element of vaccination, but in animals, we don't vaccinate. Abakulembeze bakubiriza abatuuze okugondera amateeka agabaweereddwa okwetangira ekirwadde kino okubakwata.